Manyi mu nsonga eno buli atulaba neyanze ke sijja kufuuka mulungi omu sikulembeze abasawo ne banyabo batyo we tubeera mu Katanga nga tugezaako okulaba nti tukyusa obulamu mu bantu tetuyitira mu kino kyokka bingi bye tukola twatandiseewo KGDL School of Etiquette nakusomesa abaana empisa abaana bangi osanga omwana ng'ali eyo omwana ng'akulembera mu kibiina ng'asoma n'agenda n'asoma naye ng'omwana talina mpisa omwana tamanyi wabuuza abantu omwana ebigambo asiiba awemula mu kitundu so engeri gye tukulidde mu Gotteko tugezaako okulaba nga tutandika essomero litandika kuva ssaawa 2 paka ssaawa 7 ne tugezaako okulaba nga tukwasaganya abaana baffe abo okubayigiriza empisa mukama wange onansonyiwa okulaba nga nkukomeyo baliko ssebo mukagidyero mangi badde nga bambuuza omwami oyo akolanga ani yetawulatawula emabegakaawo bakola bakoyapooti bakulabyeko wa sooka obanyonyolemu abalabi baffe abakulaba amanja n'eddoboozi munge jonakeri nkolanga weefuya mu kitongole kino ekya KGDL era nze mbeera mu fidi ebiseera ebisinga nze ntawukano newali naye nga ne bakama bange babeera banoonyanoonya nze gwe basindika ebiseera ebisinga okubasakira oba okulobinga neyanziza nnyo omukyalo Namagembe okuba nga atuusizzaako donation eno gyakoze olwaleero tweyanziza nnyo tweyanzike kubanga tetusobola kwemalirira ffe ng'abantu wabula bwemba nga mutukwatiddeko tusobola kakasa ntusobolera ddala okuvayo ng'abaana baggeto kubanga kino ekitundu mwe tukulidde ate era mwe tuwangalira si kivumo kuba nti tuwangalira musiramu areas kubanga tweyagalidde mulimu n'abanyiriro tusinga ffe abali wano naffe kirungi okukwatagana wamu ne director wa phone wa KGDL n'akakiiko kange so tumusanyukidde nnyo omukyalo ono era tusaba wajje omukama amuddizeewo kuba tasobola kwedizaawo tamanyi kyatuyambye tamanyi kyatukoledde bamama baffe ab'omu kitundu kino bannakazadde b'eggwanga n'abaana tusoma nabo waneeno buli lunaku tusuubire tugenda ganyulwamu neyanza webale nnyo yeyo embeera gye tutambuliramu nyongera okubategeeza eno yo ground yaffe kwe kubeera New Testament kwe kubeera abazinyi kwe kubeera abayimbi kwe kubeera abazanyi b'akatemba kwe kubeera abasambi b'omupiira eno yo ground ya New Testament leero mubasanze tebagenda kugamba simanyi rehearsals zaabwe essaawa ebadde etandise naye tubawambyemukko maama tweyanzege abato mwogera ki ku kino musanyuse muli basanyufu kati mumwebaze tuwulire yayomera yetubeera mu masomo ne banyabo tubeera mu ssanyu ebiseera ebisinga naye wano olaba ye ground yaffe kusinga okubeesinga eri gyolaba yonna waliyo gundi zaffe gyetera okugenda wano wetugenda okusimba amakanda gaffe aba New Testament simanyi mukama wange Shebo mukama wange Shebo mbadde nsaba kwogerako naawe abamu ku baana ba New Testament tubeera nabo waneeno ne tugeza kulaba nga tusharing ideas ez'enjawulo tusobola okusensitizinga community yaffe nanga nensona basana mukutuusizaako nyebaleko Ssebo Ssebo mbadde njagala oyogereko n'abatuuze kirooto kino kyatandika kitya okiraba otya idea ogiraba otya eyakatanga development wamu nammwe aba New Testament wesagenda kubiisa nnyo obudde mukama yeebazibwa Buganda amiina nga nva mu New Testament osobola okumpita church boy official abasinga lino ekintu kino ekya KGDL nange mwenaba sigena kuba naffe mutukulidde kyekitukuliza tukulidde wano emmanju yonna gye mutwala ne muwoza mbu kituva mu Katanga kuba tuli ba mu Katanga kuba Katanga tuli mu Nsanja ffe Katanga esege nange oli brief and precise KGDL okumanya collection behind campaign watandika otya era ekirowoozo wakijja wano ogamba nti munnange ansalawo mule mu Katanga omugire kubanga setumanyi mitoko tuye ku Bayibuli affewo n'engeri gye wajjamu okumanya Katanga Ghetto Development League na biki by'ogisuubiramu mu maaso Katanga Ghetto Development League nagitega naye nga mbadde Chibinera kyensabira Katonda akiwa omukisa tukeere ku makya international tali nsemu awulira nti kibazima Canada Sudani ezensi ebirooto byetuloota batuuka ne bagamba Uganda mulimu ekibiina kyebata KGDL nga yiffe
era nga tulina ekirooto ekyokusituka tugende mu nsi ezo nga tugenza okupresentingira Uganda nga KDL. Ekyo ekirooto kyange era kyendaba KDL kyegenda tuukako. Tweyanziza banange obugalo. Ekirooto kyange kyendoota ate kyendaba nga tugenda kikola tujja kituukiza nga tuli wamu kubanga obwegasi ge maanyi ne Katonda nga tukwatiddeko nga mutya Mukama Amagezi gatandikira. nnyo bingi Banange tweyanzege. Mwena abatulaba abe mulaba eno ye official ID yaffe eya KGDL Katanga Ghetto Development Link era yenna agyetaaze osokuba ku contacts zaffe zibeerako okwo nojja n'otutuukirira obutongole. Mukulu coordinator mbadde nsaba mukama wange njogereko naawe coordinator Ian omusajja ageze okutambula kafo ku kafo ng'afukula yebaleko ssebo olunaku olwali tufunye omugenyi waffe otuuse leeti naye munange nga bw'omanya mugenyi avudde nga bw'omanyi collector and give hand campaign tubadde tusaba otule mu kamera ezo osooke oyogera ku collector and give hand campaign abantu balina okujja batukwatireko okyogerako ki mukama wange. Amanya gange bapita Yena Eyetaaga okuva wano mu Katanga Development Link naye nga tuyamba abaana bano buli omu kyaba alina sifa balina kubanga naffe tuli bavuka tweyiya bweyiya ng'era bwolaba kabinenti yaffe basobodde ogibalaga naye tubadde tufunyewo omugenyi asobodde okutuyamba okujja okudduukira bano abaana kubanga bali mu mbeera mbindoozi olwo balaba bali mu bwereere ate budde bwa mpewo kati n'olwekyo tubadde tusaba ensi nga abatulaba bana tulya live tubaweereza nnyo bukkirifu musobole okubulaba musobole okubeera nga musobole abaana bano okukola ki okubayamba kubanga naffe bennyini tetulina era tusaba buli eyeesimbyewo yenna alina bw'aba ali eyo ng'aba asobola okulaba ekintu kino asobola okukikola naye nga ye takikola kunoonya kaluba bula akikola lwa mwoyo gwa ggwanga kulumirirwa abaana bano batobola abantu. Nze nsigadde ndi coordinator Yena Eyetaaga okuva mu kitongole kino n'ekibiina kino. Tweyanzege abasebo ne bannyabo guno omulaba ogenda eri buli mukulembeze ono gwe mulaba akikoze si kansala si MP si chairman saani muntu wa bulijjo asituse n'aba n'obulumi eri omuntu wa wansi. Engoye zino zawadde tugenda tambula dottudo tuffe tubeera ku ground tumanyi abantu baffe abali obubi ekyateesewo Katanga Ghetto Development Link bantu bangi wadde nga beerimbika mu kimu oli n'agamba ngenda kuyamba buli omu ne bekkusa kyobola ffe tubibatuusaako live emabegakaawo kituufu bangi bwe muzze mugamba nti bannange twagala mukikyuse mukize sima mu kibiina kino sima mukize mu mweno sima mukize ewagundi KGDL oba Katanga Ghetto Development Link teri political oriented tetuli mu politics wabula buli omu tukkiriza nti ayina okwagala kwe eri omuntu gwayagala okuwagira nenga ekibiina si kya byabufuzi tusinga kubeesinga ku nkulaakulana nga tuya mu sustainable development. Sustainable development ziri pillars musanvu omuli obuyonjo omuli ebyokusoma bingi mubimanyi bulungi naye tusaba buli sekinnoomu ali eyo abakulembeze musitukiremu ekintu nga kino twetaaga ba funders twetaaga ba supporters mwe bennyini musobola okukwata n'omanya nti nze nange nyina kyenkutte nimbako kyennyongerako bangi mulowooza nti okujja netuka ku ground gw'oluvaawo n'ogenda neffe si kyetuliko tuli ku muntu ajja okujjanga n'ekyasigale nga ajjanga alina obulumi bw'omuntu owa wansi era asigale ng'ayongera okutambuza abaana nga bano bola bingi be beetaaga abaana tebalina ba sponsors projects ezisinga zisponsoringa naye nabo basponsoringa olumu abantu nga toli alina ba sponsors nga bana naye abaana bano bwe tukakugula twekagidde tukuyambako ne tucoordinating abaana abo ne tubayisaamu ne tukulaga nti eno family eri bweti eno eri bweti tetukikoze wano wokka tuli mu Katanga tuli mu Soweto tuli mu Busia tuli mu Katale tulina ba coordinators ekigulu tulina coordinators emulago bano wewe olaba ne ba coordinators ne ba PR